Kulukadde TV ne kojja mwasuza mutya asobere mwasuze bulungi mwebale kuyita mu lunaku olwajjo naffe tubalwiseemu bulungi kyo watuwadde story ya muganda waffe yafiira Egypt nga kampani egamba nti omwana waaba amazeeko contract n'abeera nga agaanye okuddayo kampani eba tekyamuvunaanyizibwako naye mu Kulukadde TV kampani ziremenga kuvaayo kuwa information yaazo oba kwedifendinga nga bamaze kufunanga buzibu balemenga kwedifendinga nga obuzibu bumaze okugwawo. Kampani bw'eba eyagala customer, kampani eringa taxi bw'eba eyagala customer tesobola kwogera bibi binaabeera mu taxi omwo. Kampani tesobola kwogera kubuulira mwana oyo buzibu bw'asobola kusisinkana nga zeeno nga tannaba kuddayo. Kubanga ffenna abali e Saudi twayitira mu kampani katubeere bannaffe abaatoloka abakolera ebweru era bayitira mu kampani okuyingira Saudi. Kampani zimanyi bulungi nti abaana bano namba esinga babajja mu byalo etatuuka wadde ka TV etatuuka abanamba esinga famire zaffe tezirina masimu gano ga WhatsApp okujjako saawa zino abaana bwe bagulidde abazadde baabwe amasimu oba famire zaabwe. Famire ezimu tezimanyi bizibu baana bye basisinkana eno okujjako omwana waayo amala kuddayo oba nga chance ekutte famire ezo ne ziwulira ku marediyo oba ku ma TV famire zirina TV. Kampani ezo bwe ziba ziwandiika abaana n'okusayininga kampani ezimu ze zisayiningira abaana contract zaabwe kyenjogera nkirinako bwino nze kamwe kogera saalaba ku contract yange. Kampani ezo obanga bwe zitusaba abayima lwaki obanga osabye omwana oyo omuyima lwaki toyita muyima oyo ne mugamba olina okuleeta wano omuyimaawo akweyimirire tumubuulire obuzibu bw'obeera nga emyaka ebiri giweddeko bw'olina obusisinkana tumubuulire nti emyaka ebiri bwe giba giweddeko tetukyalina buvunaanyizibwa ku ggwe. Ekyo tebakyogera basiiga muzigo gwokka balemenga kulabanga nga obuzibu buguddewo balyoke baveeyo boogere. Bagamba nti baakubira Namazzi essimu nga contract yeweddeko Namazzi n'abagamba nti agenda kudda. Kampani kye yavaayoko n'egamba nti nze ndikubirako kasitoma wange gwe nasindika eyagenda okukola omuntu wange gwe natunda gwe yagenda okukola e Saudi nti ndimukubira mubuuze embeera gy'alimu nga n'abaana nibo bagikubira obukubizi nga waliwo ebizibu zituuka kampani ezimu zigamba bwe ziba zoogerezaganya ne boosi oyo ne zigamba boosi ajje ku mwana essimu byetwogera byonna tubirinako obujulizi. Nze nina obujulizi obwa kampani yagamba omwana omu nti emuggyeko essimu muganda waffe Katonda yamutaasataasa naddayo nga ne contract teweddeeko. Kampani ziremenga kuvaayo ng'ebizibu bizituulidde zigambe nti zeerungiya. Baana bameka kuno abafiira kuno nga ne contract zikyali tezinnaba kuggwayo ne babuzaabuza ne baziikibwa paka ku ddungu. Mase baamuziikawa yali yakakola omwaka gumu yayitira mu kampani n'essaawa zino erikola baamuzaayo tebaamuziika Saudi naye yayitira mu kampani yafiira Egypt yafiira Saudi muno. Kampani ziremenga kukuddaawo kwesiiga kazigo zigambe kimu nti ife ebyo ffenna oyo tuba ng'amaze okulinnya ennyonyi biba biwedde tuba tetukyayagala kumanya naye zireme gamba mu contract weba eweddewo tuba obuvunaanyizibwa bwaffe buba butuweddeko nga nze bwe mba nfunye obuzibu n'enkukubira n'enjagala ontaase nga kikulema nga nkyali mulamu okuntaasa. Muba mwagala kutaasa mufu omulamu oba miliyoni 2 oba bigambo airtime wa mutwalo kukubira bakama bange oba kwogerako na office yenu kibalema. Kakati olwo ekyobukadde kyemunakyo muba munaasobola just mutwalo airtime abalema kuteekako data abaana babawo enamba olumwezi abakama baabwe nekibalema. Kakati muba mwagala ki? Kampani zezo zisinze okusiba mu baana mu kutoloka. Kampani zezo zisinze okusiba mu baana mu kukukuta kubanga abaana bagenda okulaba nga tebalina buyambi niwe naayitira mu office tewali buyambi niwe naayesiba mu contract tewali buyambi. Ekidiira mwana kutoloka ekidiira mwana kukola ki? Mwana kukukuta tikamalenga kukuta sigendera mu office ndaba n'abagendera mu office tebalina buyambi. Wezivaayo nezigamba nti zaakubira Namazzi kampani eyo nga bwe bagambye mu Kulukadde TV nti oyagala bakuwe bwino batuwe bwino ennanga gye baakubira Namazzi nga bamubuuza nti contract ye eweddewo lwaki tukomawo gye twagala batuwe amaloboozi Namazzi ge yayogera nti sigenda kudda lwa nsonga gundi. Mu Kulukadde TV abantu abaana ekibazisaamu okukola bintu bingi tuba tusevinga obulamu bwaffe. Abantu bano betukolera ffe tubamanya emitima naye kampani ze zituleeta kampani ze zimu tezituulangako n'abantu bano okumala wadde essaawa 2 tezibamanyi emitima gyabwe ffe tumanyi emitima gy'abantu bano ffe bennyini ababakola. Kyova olaba omwana olumu agamba nti okuwaliza okugamba omuntu ono nti ndigenda obulamu bwange buyinza okusaanawo kangumenziremu nkoleyo oba omwaka gumu oba 2 osanga banansiibula mu mirembe okitegeera. Naye nga sirowooza nti waliwo omwana olumu aba amazeeko contract n'agamba nti ayagala kudda ne bamugulira tiketi n'agaana okuddayo. Kampani ezo zeerabidde nga zirina abaana be zireeta eno
nga tebalina masimu. Omwana n'atuuka okubeera nga yawambibwa. Bano abantu betukolera mulimu abantu bwe bakulaba nga tolina simu bazina budde bagamba ono tumumaze tumuwambye. Omwana n'abeera mu nnyumba emyaka 6 ena tawulizangako webbe waabwe talina simu. Ate oyo omwana baba tebamukkiriza wadde kugenda naye kukyala kuba ayinza okusangayo munnayuganda munne oba okusangayo omuntu yenna n'amusaba essimu n'ayogera n'abantu be. Twalaba wano juzi muganda waffe yagamba yakamala emyaka 6 naye munne Kadaama munne yamuyamba okulikodinga odi yeeyo okutegeera munnayuganda munnaffe nti yali eyo bamuwambira eyo emyaka 6 naye olowooza omwana oyo teyaliko kampani yamutwala. Kampani zirema okunnyonnyola abaana abo singa zibagambye nti muleete abayima bammwe tubannyonnyole nti omwana okugenda nga talina simu obulabe buli bwe buti. Ekyo tebasobola kukinnyonnyola naye obwana bange ekizibu kikuddewo ng'olwo bafuna empozi ennungi. Baganda baffe bangi abajja eno nga tebalina masimu tebatuuka okubonaabona. Namba esinga ey'abaana okubonaabona namba esinga ey'abaganda baffe betutamanyi betutawuliza basaalirwa kuba tebalina masimu. Omwana bamuggye e Kampala bamututte ggulu mu byalo eyo talina ne gwawuliza wadde. Olowooza kiki ekiba kigenda okuddako? Kampani ezimu zipininga abaana bano nga bajja okwewandiisa ne zibapininga ssente nnyingi. Omwana essente zeyakabadde agamba nti kangulemu essimu n'alaba nga aziwadde ku ofiisi naye ng'ate eno byabwerere batugamba nti byabwerere bakama baffe be batusasulira paasipooti biki naye begye ne batuggyako ssente. Nzigyako ssente obeere ng'osobola okungoberera gye ngenzi ekyo tekiriiwo. Kaakati abamu balaba omukazi ali kulaajana abantu bannamazzi bali kulaajana bagamba abanamawulire baakola bubi okugenda okukuba bali ebifaananyi n'okubakwata okubateeka ku mativi. Gw'olina obwongo nga naawe wakubako ekyeyo eno mwali mwagala omukazi oyo akola atya asirike akukutajjawo oli akugambye nti njagala buyambi mbu baaswaza kubanga bali abanaku be bazaala nnamazzi. Mukulu Kadaama TV tulina obulumi ne kampani ezo. Kaakati saawa zino bagamba nti tuwulira amawulire nti paliamenti ebiyingiddemu ebya nnamazzi. Singa abanamawulire tebaagendayo ebintu aba paliamenti baakabitegedde batya nti nnamazzi yafa era bamugye Saudi ne bamutwala Egypt. Kaakati gwe bw'ogamba nti no baamuswala singa ensonga zaffe zino zonna singa zaali tebazisirikiranga nga zaanikibwa ng'eya nnamazzi bwe yayanikibwa singa osanga tulinako bwe tutuuse. Kubanga ffe bakadamu okuswala twakuvaako ffe tetutya kuswala. Singa tutya okuswala singa tetujjanga Kadaama TV kwanika bizibu byaffe singa tetukolanga audio videos nga tukutwanika ebizibu byaffe kuba tuba twetaaga obuyambi. Tukowoola abanamawulire ab'omu Uganda bangi tubeera nabo babeera ku Facebook ku TikTok bwe muba mulabye nga sitoole zaffe zetuba tukoze muziteeke ku mativi muziteeke ku mawulire abantu baffe bategeere ki ekigenda mu maaso. Kubanga abantu baffe tebalina masimu gano nti bajja kubeera ku YouTube babirabe. Abamu balina bu leediyo bw'amanda 2 abamu balina TV. Bambi abanamawulire mutuyambye kinene nnyo okola sitoole zaffe okuziteekanga ku YouTube naye ng'abantu baffe abasinga bakoma ku buleediyo bakoma ku mativi tebasobola kufuna data bakuteeka ku simu. Nze era neebaza abanamawulire bonna abaavaayo ne bagenda mu maka g'abannamazzi okukola ku bantu abo interview basooke balabe basobole okutambuza ensonga ezo balabe wawe banaazituusa. Naye nga Mukulu Kadaama TV tuli banyiivu nnyo ne kampani ezo wadde saawa zino ziri kwejjako omusango. Ate n'ekintu ekirala n'abantu baffe bennyini nkoze kinene nnyo okutusiba mu zino ensi kubanga naakakoze emyaka 2 ne nkomawo ewaka ngenda okulaba obusente bwange nga tebuliiwo. Mumanyi n'okutukubira amasimu nti weeyongere okole ssente teziriiwo. Mwe abantu baffe bennyini temutulumiddwa omwana n'addamu okukola nga teyeeyagalidde. Abantu baffe mukoze kinene nnyo ekyokutusibira eno mmwe bennyini abaffe. Mulidde ssente z'abaana. Abaana bakolera mu mbeera mbi. Omwana agamba amazeeko emyaka 2 kanzireyo ewaka naye agenda okuwulira ati bakulimba ennyumba gye bakugamba gye bakuzimbira ennyumba teriiyo. Muba mwagala tukole ki bannange? Gwe weeteeke mu bigere bya Kadaama yakoze emyaka 2 addeyo nga talina wadde n'ekikumi oba muba mwagala akola atya? Mukazi wattu alina nguma agambe nti kanziremu mukole ndabe nga anaabeera bunike ngenda nako ekivaamu obulamu bwe nga bugenda.